Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi atwaba ku Salam TV njagala okwebaza nti gyebaleko gy'otuusako engalo. Amanya Ibrahim Bagala aliwo omuweerezaawo program obutonde bw'osi musango. Okimanyi nti saawa 3 paka saawa 4 buli lwa Sunday tuba tugguse ate ne tubanga program eno tugiddamu ku Lwokusatu saawa 8 paka saawa 9. Njagala okwebaza gowena tugoberera ku mikutu gyaffe gyonna. Gwe nawe atugoberera ku Afro Mobile njagala okwebaza webale nnyo webalire ddala n'abatulabira ku channel zaffe Go TV, Star Times ne Zuku mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku olwaleero nina omugenyi waffe nga bulijjo ajja n'atukyalirako n'abula n'akomawo era munywanyi waffe Medi Kiwuwa okuva mu Fair Play of the Pitch. Musajja musomesa wa byanfuna wa bya kitunzi naye ng'ate balina omulamwa gwe bagezaako okubanga batambuza bo nga womanyi nti wano programu yaffe obutonde bw'osi musango twagala nnyo okulaba nti tusitula embeera z'abantu wadde tetufunamu naye nga tubeeramu ne element eri egamba nti kwatizaako kwono n'oli akwatizeeko oli tubeere nga tutambula era nsaba atweyanjulire atubuuzeeko tubeere nga tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba mwenna kya mukisa nnyo ebaza Allah okubanga era atusobozesezza okubanga nkomyewo. Twebaza management ya Salam kitutte ebbanga naye buli wabaawo ekyokugabanako wabaawo ekyokugabanako tusigala tutambula. So saba Allah abasasulemu obulungi n'eddaawa zemukola zonna ayongere okubagaziiriza buli kimu kyomukwatako. Ejinyanga wabanyonyodde nze Kiwuwa Medi nga nze CEO wa Fair Play of Pitch. Twaitwa kazako lya kapi manya batwizoloza tukulabidde wano back then mujiri emiziri ennaku era kapi lyali singo vuga ndi munabya mizannyo ndi munabya nfuna ate era ndi kitunzi so naye ku side ene endala omulama gwe tuliko era nkola emirimu gy'obwannakyewa mu ekyo ekibiina kya Fair Play of the Pitch ekibiina ekya byannabyamizannyo naye nga tugezaako okulaba nga tukola obuweereza obwo n'akatono ke tuba tuyina ne tusobola okuyambako abo abalina obwetaavu. Kinneewuunyisizza mbadde sikyegenderezanga naye ate tugambe nti kati abantu batandise okutegeera omulamwa nti ebyemizannyo bino tebigaba bugabi mirimu wabula ate bikyusizza embeera z'abantu because ndoza mu bbanga lya myezi nga 2-3 nfunye abagenyi abatasukka mu 5 nga bayitira mu byamizannyo okubako kye bagattako but of course Fair Play of the Pitch yo ate yayika ndozamu abakiggulawo because bw'olaba nti abasinga ebbanga lye boogereramu boogeraageranya Fair Play of the Pitch ndozamu ababbulula abantu amaaso. Era kyenyiza okugamba ebyemizannyo ebyenjawulo byebimu ku bintu ebisinga okugatta abantu mu nsi yonna kuba we tubeera mu byemizannyo temubaamu kala temubaamu bibiina bya bufuzi temubaamu bitugattanga awamu so tukozesa ebiseera ebisinga ebyemizannyo ne bitugatta wamu ne tugenda ate ne tukola obuweereza ng'obwokuyamba. Olunaku olwaleero tuina kyetugenda omulama gwe tugenda okutambulirako omulama gwe bayita emirimu gy'obwannakyewa. Lwaki olowooza abantu batandise okuba nti okay bayinza okuba si bonna naye endowooza egenze ekyuka nti luli omuntu yagambanga bwamugamba nti tulina emirimu gy'obwannakyewa gye tugenda okukola esooka kubuuza munsasula mmeka naye golooza kyekiviri okay naye tujjagenda naye golooza kyekiviiriddeko nga tutandika abantu endowooza otandika okukyuka nti okukola obwannakyewa oba okuweereza mu bwannakyewa tekyetaagisa kuba nti ogenda sasula oba ogenda kuba ng'olina nga tutandikidde ku kiri ekya Fair Play of the Pitch. Yes. Kati okutangazaamu ffe entandikwa yaffe mu ntandikwa nga tutandika myaka 5 egiyise emabega twafuna ekirowoozo eky'okuyamba n'ekigendererwa eky'okwebaza Allah olw'ebitone byatuwa oba ebitone bye yatuwa okubanga tetulina we twagenda kubisasula
naye n'atuwa talent abasinga ne tuzisomerako abasinga ne zituwa amannya bangi zibawadde obugagga bangi zibawadde ettutumu bintu bingi naye ng'ate oba onoonyereza weesanga nti bannabyamizannyo abasinga bava mu famire ezitali bulungi naye ate bafuuka ab'amaanyi mu nsi yonna so ne tugamba kikolwa ki kye tusobola okukola okwebalizaamu Katonda okumulaga nti nno tuli grateful era tuli basiimu nekikyo watuwa so kwe kwava okuba nti naffe twasalawo ne twenyigiramu okuba nti tugenda ne tuyamba abantu abalina obwetaavu communities ezirina obwetaavu amalwaliro zi orphanage center ebitundu bingi bye tutuuseemu naye nga ekituli emabegera ekitupuushinga nti tetwagala genda kufunamu tetukikola kufunamu wabula tukikola kwebaza kati goba ali eyandaba wobanga buli lunaku osobola Allah akugabirira n'obeeranga ofuna ekyokulya famire yo eri bulungi school fees basoma tomupangisa tomukola buli kimu ekyo Katonda Allah kyakuwadde ekyo ekitonotono waliyo osobola okigabirizaako omulala ali eyo mu busobozi bwe bw'osobodde ate era Allah ajja kukongerezaawo naawe ennyingiza yeegaziwe Toka tutandikire ku fair play of the pitch abatulabe ku Salam TV soko bazzeeko kemabega obanyonyole ku cheki ekola ki wala jakawulira fair play of the pitch mu lulimi olunyanyimbe naye kati olina okuluzaako olunyonyola muntu akitegeere bulungi akijjayo kati okukibatangaza obulungi abatuwuliriza bannabyamizannyo bonna abasinga mu mizannyo egy'enjawulo bayina ekikolwa eky'Obwasseruganda kye bakola ku kisaawe Obwasseruganda sigamba nti oli ankubye ekikolwa ekyo eky'Obwasseruganda mu mizannyo kye bayita fair play ebimu ku bikolwa ebyo mulimu okwekwata mu ngalo ng'omuzannyo tegunnabatandika mulimu okuba nti munnaalwadde nomuyisa omupiira oli najja n'akola ki Dr. najja n'amujjanjaba ebikolwa ebyo ebiraga nti wadde omuzannyo gutugatta oba tuzannya omuzannyo naye ate tetuli balabe n'abalabe yes so ebikolwa ebyo kati ffe twagamba nti bwe tubanga ate tukikola bweru wa kisaawe tugenda ne tuyamba ebweru w'ekisaawe ne tuyamba abalina obwetaavu kwe kufunamu erinnya eryo fair play of pitch era lyaleetebwa muganda waffe kochi waffe bamuyita Kochi Bisaso Shafik ye yatutangaaza n'atugamba naye ekikolwa kino kye tuli mu kukola tukituume fair play of the pitch n'amakulu nti bwe tubanga tulina ebikolwa bye tukola ebweru w'ekisaawe eno naye ebeera ki ebeera fair play so fair play mu bufunze tuli ekibiina eky'obwannakyewa ng'era tuyimirira ku masiga 3 amasiga 3 ago ge tutambulirako tutambulira ku siga ery'okuyambako abantu abali vulnerable kwe kugenda ku reaching out ku orphanage center n'ebirala nga bwe tugenda biraba mulimu essiga ebyobulamu okutumbula ebyobulamu stiru nga tuyita mu byemizannyo era mulimu n'essiga ery'okuyambako bannabyamizannyo bannaffe okwetegekera obulamu bwabwe nga bamaze okuzannya emizannyo ge masiga 3 fair play ge tutambulirako yes reaching out to vulnerable community healthier lives and promoting athletic values ge masiga 3 musalawo mwayingira ekisawo ky'emirimu gy'obwannakyewa yes emirimu gino egy'obwannakyewa wayinza okuba lwatagitegeera bulungi oba yakatwegattako gwensaba omunyonyole emirimu gy'obwannakyewa gino gyegiriwa emirimu gy'obwannakyewa omulimu gwonna gw'okola nga togukola kufunamu nsimbi wabula ng'ogukola either olw'okusiima omutonzi wo oba okuyambako oyo gw'olaba gw'osobola okuyamba mu busobozi bwo naye nga siga nti omuyamba abeere nti agenda kukusasula naye olw'okuba nti nno omusukkulumyeko ko ate osobola okuba nga omuyamba so mu bufunze kyekintu ky'osobola okukola nga si kya kufunamu nsimbi ne wobeera otambula mu kkubo omwo n'osanga omuti nga gugudde okugujjawo toweetaaga kusasula okugukwata n'oguteeka ebbali oba okoze omulimu gw'obwannakyewa okulongoosa ebyalo byaffe emirimu gya bwannakyewa
okulongoosa enzizi bagizita batya emigga enzizi egyo nagyo mirimu gyaki gya bwannakiwa. So ebikolwa byonna byokola ng'obikola naye nga obikola n'ekigendererwa okuddiza ekyalo okuddiza banno n'okwebalizaamu Katonda ku biki byabakuwadde. Era tulabye abagagga bangi bakola nnyo emirimu egyo nga batoola ku Allah byababawadde ne baddiza abalala mu bufunze. Twesanze nti emirimu gino egy'obwannakyewa ate bantu bangi bagadde ogijja mu kifaananyi ky'okuba nti gyanakyewa nga gyakusasulira nti omuntu aba ayagala ajje ayambe ng'alina kyasuubira nti wenzija ne nga Ahmed nkuyambyeko naye nina kyensuubira. Abamu bagufudde nti mulimu gwa byanfuna nti wamanya nti gezaako okugoba biganye ajja atandikawo ekibiina nti Ibura Charity gundi ayambe nti afune abeere nga anoonya obuvujjirizi afune ssente. Ekintu ekyo okirowoozaako ki? Kati ebiseera ebisinga kisinziira omuntu ekiruubirirwa kye mu ntandikwa. Ekigendererwa kye bwe kiba kyali kyakuyamba abantu Allah ate asobola oyisiza omwo naye n'akuyamba. Nyina ekintu ekimu kye nayiga nti gy'okoma okuyamba abalala gw'olowooza obayamba ne naawe oba weeyamba. Mulimu ebintu ebimu bye tufuna mu kuyamba ng'ebintu ebyo ate naffe olumu bituddira mu butamanya. Sigamba nti nno twateekawo condition nti nyamba olina okunziriza naye n'oyamba Allah n'alaba omutima gwo naye n'ablessinga emirimu gye gy'oba okola. N'okomekeza nga ate munaye emirimu oyongedde ofuna emirimu mingi n'okomekereza nga eyali naawe oyamba ng'owaayo ku katono k'oyina Allah n'akagaziya n'obeera ng'osobola okuyamba abalala. Naye bano abajja n'ekigendererwa nti nno tuzze kuyamba kufunamu ssente tebabikola mbutuufu. Bakikola mu bukyamu abajjayo kamera. Era weesanga nti omuntu oyo azze okuyamba n'ekigendererwa ekyokufuna ssente bw'asaka obuyambi akomekereza nga abukozeseza birala tabukozesa mu butuufu bwabyo. Tugeze afunye obukadde 5 okugenda okuyamba famire n'akomekereza nga atuusizaayo obukadde 1 oba 1.5 oba 2 buli ne bukola ebirala. Ekyo kiba kikyamu era tosobola kifuna mu mpeera. Naye oba oyagala okukola ekintu nga oyagala Allah yekka yaba akusasula kikole n'ekigendererwa ekyokuyamba abo. Era ffe mu fair play bwe tukola twekuŋŋaanyamu ssente tetulina bavujjirizi. Ffe bammemba baffe be bavujjirizi. Naye Ibula aleeta omutwalo oli n'aleeta 5 oli n'aleeta 10 oli n'aleeta 2 oli n'aleeta 100 ne tugamba kati tugenda yamba baawa nti tugenda Kireka Rehabilitation Center tugenda bakolera kitubagulire ku mmere ate tubafumbire ne lanchi. Kyetaagisa ssente mmeka ne tufuna budget kale ne tuyisa mu platform zaffe ez'enjawulo ne tusonda ssente ezo ne tugula ebintu ne tubitwalayo ne lanchi ne tugibafumbira. N'ekigendererwa nti ffe tusobola okuba n'obusobozi obulya mu woteeri ennungi naye abantu bali abalina obulemu abali eri tubafumbireko tulyeko nabo wadde mulema atambulira mu kagaali tulyeko naye wamu lanchi ate tumale tumuwe ne package. So ebikolwa ebyo tubikola okwagala okubaddiza n'okusiima n'okwebaliza mu Katonda. Waliwo ekintu kye tulaba ennaku zino era kati gwali mu mirimu gy'obwannakyewa agikozeeko oyinza okutuwa endowooza yo. Ensangi zino buli muntu ayamba twesanze nti wabaawo kamera kati ku mulembe guno gwe tuliko ogwa digito ti amasimu gavaayo kamera zivaayo. Yenkola entuufu ali mu mirimu gy'obwannakyewa oba just nti kati masandaliga nti olw'okuba omulembe gwe tuliko buli muntu alina okumanyisibwa ekyo ky'okola. Ekintu kino nakinnyonnyolako omulundi omulala naye era andaba kanziremu nkinnyonnyola wayinza okuba waliwo ataaliko. Omuntu okugenda n'ayamba naye n'ateekako kamera ekwate obeerage ensi biki bye bakola kirimu emirundi 2. Omulundi ogusooka waliwo omuntu agenda ayambe abantu
tugeze abo mu Katanga abatwalire byabatwalidde naye tagenda sobola bayamba buli kadde ate waliyo n'obwetaavu obulala bungi bwatagenda sobola kumalawo asobola olaga kamera asobola okulaga abantu nti banaye abantu beeno beetaavu naawe osobola okujja n'okola ki n'obayamba kati omuntu ali e London omuntu ali mu America omuntu ali ne waba ali mu Uganda naye nga abadde tamanyi nti abantu bano beetaavu weesanga nga abantu abo bafunye obuyambi bwe batandifunye senga abadde tebabatadde mu kamera so motive yo gwe aleeta kamera eriki eri kugezaako kweraga nti nno oyambye oba eri kwegezaako kulaga nti abantu bano beetaaga obuyambi so Katonda yakebera mutima kisiza mutima gwa muntu yes gwe kisinzira mutima oli akikola kuba nti akowoola yes akowoola ndabirwamu yawo kugamba nti abantu baba wetegereza abantu abamu abafuna omukisa ne balabikirako mu mawulire ga TV ez'enjawulo ne balabikirako ku social media platform ez'enjawulo bafuna obuyambi after amawulire ago n'abantu bangi bagendayo ekitandibaddewo nga amawulire tegatuuseeyo so buli kintu ebintu bitambula bibiri mu nsi buli ewali ekirungi wabaawo ekibi buli ewali omuntu omulungi wabaawo omuntu omuki wabaawo omuntu omubi kati okuba nti waliwo kamera eyina ekirungi kyayo n'ekibi kyayo waliwo oli aleeta kamera nga ye ayagala balabe nti leero nnyambye wano nnyambye wali oyo olumu taba mutuufu n'ekirala ebitongole ebimu bigenze bikula kati nga olaba fair play waliwo n'ebitongole ebirala ebitusinga nti ojja kukola emirimu egyo naye ng'olina ogikwata okulaga accountability abantu abakuwadde ssente tebali mu Uganda bacontributinze ogenda bagamba bugambi nti twagenze ne tuwaayo mwawaddeyo ki naye mugambe nti twawaddeyo ensawo za sukaali 20 obusawo bwa seminti bwe buti n'obuwunga ne bino bwe biti biibino n'omulaga ne mu likodi ne bisigalamu nti nsobola okugamba nti charity event gye twasooka okukola ekitebi ku ddwaliro gye twasookerako mu Gwokusatu ng'ennaku z'omwezi 29 nakati fo tegitukyamulina senga tetwamukwata tubadde tusobola laga muntu nti munnaye mu lugendo lwaffe tuzze tutambula bwetu ne bwetuti bwetu tuzze tutambula so buli kintu kiina ebirungi n'ebibi abakikozesa obubi be bakyamu tugambe emirimu gino gyetaagisaamu accountability lwaki accountability ejja nti wempaayo mpaddeyo buwi kati ffe okugezaako ekyokulabirako ffe mu fair play tulina platform kwe tukuŋŋaanyiza ssente naye oli wa contributinga erinnya lye tuliteekako nti gundi aleese ssente bwe ziti ne tumutiikinga mulimu bannaffe abamu abataagala kubalaga mannya gwoba teyagala kulaga linnya lyo nti Mr. Ibra tufuna erinnya lye tukuteekako nti chief atwadde $20 naye ssente ne zirabika nti $20 zayingidde lwaki tukikola bw'onooweereza $20 leero bammemba ne bamanya nti Mr. Ibra aweereza $20 we tubeera ne charity oba akakadde bajja kitwala nti buli mulundi oweereza ne lwoli batoweereza bajja gamba baabawadde ssente mwaziridde oba okitegeera katuteekawo obwo bulambulukufu nti buli aweereza tumuteekawo era lipooti eyo ekola ki lipooti efuluma nti waliwo agenda osobola leero ng'enkya tajja sobola n'ekirala nti ssente zo bwe bazikuŋŋaanya nga mumaze zikuŋŋaanya twagambye nti ekigendererwa tugenda kukolera abantu be Nalukolongo bakateeyamba tugenda bagulira kino tugenda batwalira kino na kino tekikoma kwogera bwogezi tulina okubiraga nga tubiguze ddala biri waffe ssente zasondeddwa oba tugambe tukuŋŋaanyiza obukadde 5 tukuŋŋaanyiza obukadde 3 obukadde 2 n'ebyo ne tutwala bya $5 olw'okuba tewali kamera kati bantu bangi beekweka mu ekyo nti olw'okuba tebijja omugwakono bwe gugaba ogwa ddyo tegukola ki tegumanya kati oli n'akwata ng'ate atwala mu famire ye mulimu abakikozesa mbukyamu naye waba nga waliwo obwerufu obwo kiyamba for accountability lwaki abakola emirimu gino egy'obwannakyewa batunuulira nnyo abavujjirizi okuva ebweru w'amawanga tekisobola kukolebwa mu bantu bennyini kirina kutunuulirwa nti oli akikola nti ayagala abavujjirizi
bave bweru w'amawanga. Kati ekitono kyemmanyiiko abavujjirizi abava mu nsi ez'ebweru naddala mu nsi ez'Abawalabu, kuba Abawalabu ate bakikoze nnyo wadde n'Abazungu bakikola. Abawalabu abo bo bakitwala nti okuyamba mukisa. Era mu kisiibo bakunyumiza abantu ababaddeyo. Buli omu ayaayaana abantu babeere nga balya wuwe. Yes. Nalabako ka clip akamu ng'oli anyumya olugendo lwe we yali Bawalabu. Mbu Abawalabu baali mu wooteri naye nga bakaayana buli omu yayagala osasula nga bamaze okulya. So bo omutima gw'okuyamba baguyina mungi. Bo naddala Abawalabu n'Abazungu. Era wesanga nga bayamba nnyo ate obusobozi babuyina bungi. Ndowooza y'ensonga lwaki balina obusobozi ate baagala. Ndowooza y'ensonga lwaki era Allah ndowooza abawa nnyo kuba bayamba nnyo. Era n'okufuna bakola ki? Enfuna yaabwe si y'emu. So lwaki ebitongole binoonya nnyo obuvujjirizi okuva ebweru nti bali bannaffe batusingako omukono ogw'okuyamba. N'abeera nti asobola okukwata emitwalo gya $5, asobola okukwata emitwalo gya $2. Ekizibu okusanga wano oli okwata akakadde. Yes. Kati naganze bane mujjeyo okuyaayana n'ateekawo okuyaayana. Yes. Era weesanga ebiseera ebisinga nti obuvujjirizi obwo bwe buba buzze nga obuvujjirizi bw'Endaba Salaamu Charity bwetera okukola mu ddaawo ez'enjawulo zetera okukola bwe muba nga mulimu omukono ogw'ebweru ekikolebwa olabanga kiba ky'amaanyi. Bwe kuba kuzimbira abantu nzizi, bwe kuba kuzimbira abantu buyumba bukyamibwamu, bwe kuba kuzimbira abantu beetaavu mayumba, olabanga kibanga kiri vibrant, kiba kinene ate kisobola okukola ku bantu bangi. Twesanze nti kati mu kaseera kano bwe nkubuuza ekibuuzo ku mpewo wano we tutudde nti nyiza obutakozesa mu ggwanga lyonna nti mu kitundu mwoli mulimu ebibiina bimeka eby'obwannakyewa. Tusanze nti okumeruka kw'ebibiina by'obwannakyewa kati omuntu ali eyo atwale kiriwa aleke kiriwa, kuba nti weesanga bw'otunula eno waliyo ekibiina, bw'otunula eno waliyo ekibiina, bw'otunula mu maaso tugambe nti omuntu ali eyo kyangu nnyo okutandikayo ekibiina ky'obwannakyewa. Ye ebibiina bino eby'obwannakyewa biyina abitwala abikulira ali waggulu nti yaviirako okuba nti obwangu obukozesebwa mu kutandikawo ebibiina bino kyangu nnyo mu ddakiika nga nnya nga tetunnawumula. Yes. Kati nga bw'ogambye ebibiina bingi wadde ebiina ebigendererwa ebituufu bitono. Bye bingi naye biina bitambulira ku nnono bye bitono. Kyekiringa oli wakugamba nti abakazi bangi naye abatuufu baki? N'abakazi ne bagamba nti abasajja bangi naye ab'obuvunaanyizibwa batono. Kati n'emirimu gy'obwannakyewa bwe gityo nti ebibiina bingi era birina ekibiina ekitutwala. Waliwo processes oyitamu. Waliwo ebibiina by'obwannakyewa nga bikoma mu kitundu biri community based. Ne wabaawo ne NGO nga zikola mu ggwanga lyonna. Registration eyawukana. Ebiri community based bigenda ku division. Ebyensi yonna bigenda ku URSB n'osooka registeringa nga a non-profit organization limited by guarantee. Then wovaawo n'ogenda no applying for an NGO permit. So waliwo emitendera egiyitibwamu okutuuka okugamba nti no oli NGO. Omuntu yandibadde asinziira ku ki okwegatta ku kibiina. Olina okutunuulira ekibiina ekiyamba ekikwetolodde ebigendererwa byakyo biri bitya. Kati ffe nga wegambye nti ffe ojja kwesanga nga abasinga abatulimu abasinga bannabyamizannyo. Oba kitegeera abasinga ono yasambako wano, oli wa bikonde, oli leefali, ono muwagizi. Kati ffe ne twegattira awo. Oyinza okwesanga nga ne mu mizikiti naye waliyo Salaamu Charity weeri. Kati Salaamu Charity oyinza okugisangamu, kizibu nnyo okugisangamu ate bali bannaffe ab'enzikiriza endala. Era ojjasangamu basiraamu nnyo ng'oli awulira waba ayagala okuyamba feelinga comfortable ng'ayisizza eno mu basiraamu. Ne bannaffe ab'enzikiriza endala nabo balina ebibiina ebiyamba.
ebize bibeerawo okuva edda n'edda nga biweerera abaana bikola ebintu ebyenjawulo era naawe okusinziira ku kyokkiririzaamu nekyobirivingiramu bw'oba olaba bye bakola naawe ku nzikirizayo oba n'ebyokkiririzaamu bimaakinga bwe biba nga bimaakinga genda mu maaso tambuliraawo ekigendererwa kyakuyamba tetuyamba funa sente naye sente wooba olina wozitadde zituuka ku bantu bali ffe abantu ebiseera ebisinga bamobilizinga okuyamba tuba batume sente zituyitamu buyisi tukujjako gwe Mr. Ibra toyina budde bugenda tuuka eri ne tukugamba twagala kuyambako bano kati gwe n'okwata sente n'ozituwa ne tukuŋŋanya n'ezoli kuba kamukamu gwe muganda tetujja kutikka badeni emu nti abantu bali beetaaga okubazimbira ennyumba togenda gizimba omu naye w'oleeta omutwalo n'oli ennyumba ejja kukola ki ejja kuzimbibwa era ejja kuggwa so abantu bano gwowadde omutwalo gwo ennyumba gye bakugamba ezimbiddwa bwe bakikola ennyumba n'ezimbibwa beesige oba bakutuukiridde omulundi omulala obayambe ate n'ekirala gwe omuntu alina omutima gw'okuyamba tolinda kukutuukirira ne w'obanga olina b'osanze eyo bolaba balina obwetaavu mu saving bwe tuba tusomesa ebyenfuna mu kuspendinga sente waliwo ne sente z'oteeka ebbali ez'okuyamba ku balala okitegeera nti olina sente zogenda okweterekera olina sente zigenda okukola ku utilities n'ebintu ebirala waliwo sente za emergency waliwo ne sente z'okuyamba nti 10% yakuyamba ku sente zenfuna so omwezi bwe guba guweddeko ngwe n'akasente ku offices agamba nti family yawali at least kanjiyambeko ku kino bali eri kankiyambeko ku kino Allah ayisiza omwo naawe abeera ajja kukuyamba kale tweyanze ge tuli ne Medi Kiwuuwa CEO kuva mu Fair Play of the Pitch tuli mu kulaba emirimu gyonna gye bannakyewa gino gikolebwa mu butuufu bwagyo oba so tuli naye katugende mu kuwumulako tukomewo bwe tukomawo ajja tubuulira emigaso gyagyo tova ku Salam TV.